Okwawaganako n'ebifo ebirala okulonda kwa kamyufu ka NRM mu Kampala Central tekujjumbiddwa nga bwe kibadde kisuubirwa oba nga bwe kyali mu kulonda kw'obukiiko bw'abavubuka. Eno okuvuganya kubadde wakati w'abaagala okwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Minsa Kabanda okuyitamu nga tavuganyiziddwa okwatira ekibiina kino bbendera ku kifo ky'omubaka owa Kampala Central. Kati okuvuganya kubadde wakati wa Safina Kenyanji, Joel Yazake Namuli, Amina Lukanga Naziri ne Shamim Nanfuma. Wetutuukidde ku Safi Market ekimu ku bifo awategekeddwa okulonda tusanze kikalu nga tewali muntu yenna. Wabula ku ssaawa 5:30 abalondesa batuuse ne batandika okwetegeka nga bwe balinda abalonzi. Abantu nga batandise okuŋŋaana wabaddewo okuyisiŋŋanya ebisongovu wakati w'abawagizi era kabuze kataba eggwanga ne Malaka. By'ebyokwerinda obwedda binywezeddwa mu bifo bye tusobodde okutuukamu okulaba ng'okulonda kuggwa mu mirembe. Ku kisaawe kya Old Kampala nawo tusanze wakalu ng'abalondesa balinze balonzi. Ku ssaawa 6:30 omu ku beesimbyewo Safina Kenyanji atuuse era omulondesa n'atandika okusoma abalonzi kyokka abadde tannaba kubamalayo bonna ababadde bazze ne beeyiwa mu layini. Eno tewabadde agent wa muntu mulala yenna avuganya ku kifo kino yasindikiddwa era Safina olumaze okulondebwa n'asuubiza okukolera abantu. Abakyala bwe munnonda era bwe munnonze nze neewaddeyo okusapootinga mukyala yenna okolera mukyala okutereeza ebyo ebyasoba. Twogeddeko ne ssentebe wa NRM mu Kampala Uhuru Salim naye nakkiriza ng'okulonda bwe kutajjumbiddwa mu Kampala Central. Mu mazima turn-up ebadde extremely low. Mbadde susuubira yandibadde bwekiti wabula n'obuzibu abutadde ku bantu butaba na budde kulonda ku lunaku lwa kukola kubanga olunaku lw'okukola abantu badde balina okukola but kibadde kikakatako ku abeesimbyewo okumobilizing abantu okujja mu centers okubalonda but all in all fe tugenze n'ebiriyo okulonda kugenze peacefully singa ebifo birala bwolaba enguumi ng'enyoka. Tugenze okukola emboozi eno ng'ebivudde mu kalulu kano tebinnaba kulangirirwa. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.